full figure njagala oyogera endagaano gye ngenda okukola kubanga ebintu byonna bye wajja mu kkomera ebifaananyi ngenda kubita. Njagala oyogere buli kimu. Ssente zonna ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 igwe ne Balamu nga mumufeze nti mugenda kutulokola mutuwe obuyambi, ssente n'ozibba. Ssente ze bakuweza Misaki miliyoni 5 ezimu Misaki wazimuwa. Tewasayininga awo n'otekamu ba Sky Soldier nti ogenda bawa ssente. Omukazi oli omunyankole yajja awo Makindye ku hoteli. Mbanirizaako nnyo mikwano gyange mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV, mwebale kubeerako abali e Bulaaya abageno pakasa, mwebale kubeerako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Bwagala tweyungako naawe kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kusobola bulungi nnyo okufuna notification zaffe singa tuba tutaddeko obubaka bw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati nno ebigambo ebyo biwulidde, kirabika projekiti Ssanya yo yagaze yalemye. Manyi waliwo projekiti gy'otandika, projekiti neekutabukako. Kati kino kibayita wetuba nga tukola projekiti bakiyita multifunction problem. Singa omuntu abanga alina projekiti gy'abadde akola neefunamu ka multifunction, kati yeno gye projekiti full figure ne Balamu ne mwami Yoweri Kaguta Museveni gye baabaddeko eya Ssanya yo yafunyemu ka multifunction. Kati ate okuddamu gitereeza kizibu nnyo kubanga ate weetaaga ogikwate ogizzeeyo mu laabu gye wagizimbira ogisabuukulule buto. Ebigambo ebyo nga woobyewuliddeko, Ssanya kye tuyita omulwadde okutabukira ensujju avuddeyo n'agamba nti ye talina gwagenda kuttira ku liiso singa bana nti bamwesonyiye, era agenda kwasa ebyama, era wenjogera ebimu yabyasizza dda. Jjukira eggulo full figure yakoze ka audio ka video yatadde akatambi ng'alaga Ssanya nga wagenda omuggulako emisango, ng'alaga nga Ssanya wayina ekigendwa kye bamutumye mu Nuupu era akyogere. Kati Ssanya avuddeyo naye n'agamba bw'obanga byakwewayiriza nze nja kwogera mazima, nina kubanga njatula ebyama byonna ebibadde bigenda mu maaso bye mbadde mukola ne Balamu ne ssente zonna ze mbadde musika mwami Yoweri Kaguta Museveni ze tutamanyiiko mayitire. Kati bino ebintu w'obitunuulira ekintu kigenda kigaziya projekiti, tukkirize full figure projekiti ebagezeeko olw'ensonga nti nno erimu ebirumira bingi era ebiseera ebisinga zibeera nteekateeka za bannabyabufuzi okukozesa abalala nga bait okusobola okuba nga bajja mbakulembeze ssente. Kati wabanga full figure yali akutte Ssanya ne Balamu nga bali mu kubala bano abasibe nga bali mu babalako ka ssente, kubanga weebuuze lwaki baba tebaamuta nadda eka nga balala we baakola. Kitegeeza era waliwo projekiti yali ezimbibwawo, projekiti Ssanya. Bakkirize bukkiriza baleme kubuzaabuza munnayuganda, bakkirize nti projekiti Ssanya yo yagaze okusinga okuvaayo okwogera ebitakwatagana nti Ssanya balina kye baamutumye mu Nuupu. Kati nga woolaba ku mutwe gwa Ssanya gwategeeramu Ssanya ng'oyinza mutuma ki mu Nuupu. Ssanya ye muntu gw'otasobola kuwa kyama ng'abadde ayina ekigendererwa ki kyayagala okuyisaawo. Ate mmwe nammwe abanyiigira Ssanya nze ndaba mukola kya bwerere kubanga bw'oba ojja ogoberera bino ebintu. Ssanya mu kusooka nga baakabajja mu kkomera yagamba full figure aliwo akatambi akalunga ga full figure nti ovudde ku ndagaano gye twakoze n'abasi. Yakyogera mu kamera wagamba nti nno ovudde ku ndagaano abanga akuwaddewo obubaka, abanga akusonyiyeeko nti nno byonna bye tugenda okuba nga tukola biri mu ndagaano. Oba okitegedde? Abanga kwegamba agezaako okweggyako okulaga ki ekigenda mu maaso. Kuba nawuliddeyo omu oba Kadaama oba yabadde ani yavuddeyo ng'agamba nti nno yakoze ka vidiyo
ng'alaga nti obubaka busindika Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga tasonyiwa abantu b'abayonoonye ate ne badda mabega. Buli muntu ayonoona. Gwe naawe ali eyo tetumanyi mazima go, tetumanyi by'ozza okola. Eby'okuba nti gwe obikolera mu nzikiza ne batabimanya kitegeeza nti n'omuntu tayonoona. So okusonyiwa kubaawo mu buli ngeri yonna yonna. Tetusobola kusalira muntu musango. Buli muntu bw'aba ng'ayina ky'azze okugattako kubanga tomanyi kiba kikomezzaawo muntu oyo. So tulekerawo okwandiestimatinga.